omukyalo yali mu kutya agamba nti mama yamuyodde ebigere. Agamba yalabye mukama we ng'ava mu lukuuba akutte akataasa k'amazzi n'atategeera kino, yeebuuza Nakamaanya avaawa n'akataasa. Bw'agenda okutambula okutuuka we yalese engatto ze nga zikyusiddwa ekifo. Kati omutima gumugamba situla engatto ezo ozikebere, era ng'omuntu aliko Katonda we. Munnange agenda otunulira mu ngatto wansi mu ntobo nga bazoozezza, nga Nakamaanya ge mazzi ge yabadde atwala. Bannange mwegendereze nnyo, omukyalo ono agamba abulako katono okumalako kontrakiti ye, myezi mitono gisigadde. Kino kye bayita okuyoola ebigere. Oli asobola okuyoola w'olinnye, asobola okwoza engatto z'amazzi ago n'agatwala, n'agenda n'abaako byakoleddeko n'akyusa amagenda go. Y'ensonga abamu twesanga nti ove wa Nakamaanya ng'olayidde nti sigenda kudda, sikomawo kakibe ki. N'ogenda n'obusente bwo obutono bw'otandise bw'olina, n'ogenda n'obusente bwo obutono e Uganda bw'olina, n'okuba pulaani ngenda kugenda mu nsi endala oba ngenda tandikawo ka bizinesi. Naye olutuuka bw'oti obusente ne bufumuuka, n'otasigaza wadde 10 nga n'ezikutwala ewalala tozirina, nga option gy'osigaza eri egyo yakuddayo wa Nakamaanya. Kati ayinza okuba ng'ayagala musibira awo mu kiyumba ekyo agende nga bwadda, oba aleme kugenda waabwe, oba nga yagala kukyusa mukisa gwe. Bakyusa omukisa ogubadde ogugwono n'agweddiza, gwe ne bakwambaza ebisiraani, olaba kulemererwa, olaba buli kyokola tekitambula, kumbe waliwo eyakuyoola ebigere. Era omukyalo ono agamba empale ye yasooka okubula. Nange nina omukyala yagamba nti boosi yamuwa kaveero, nga oli wanayita kaveero n'akakuwa nti akakuwadde, omwana n'akatwala mu lumye n'akatereka. Naye mama bwe yamala okulaba nga kadaama akambaddemu, kuba lunaku lumu baali bagenda kukyala, omwana ono n'ayambala kaveero ako. Naye we baakambalamu the next day nga bakomyewo, mama n'amugamba kaveero kange kampe. Omwana amugamba ate mama wakampa, n'amugamba ate kampe, simanyanga biki n'akatwala ng'omwana amaze okukambalamu. Omulala empale ze yasanga nga bazisaze, nga basala empale ze. Naye bw'osanganga nga empale yo ebuze, ate n'oddamu n'ogiraba togyambala, empale egikwate ginyike mu musaayi gwa Yesu, gikumeko omuliro gwa Katonda, gikwate ogisuule mu kasasiro. Byonna babeera baakoleddemu obenga okoze eki, obizikirizza, ate ng'oginyise ne mu musaayi gwa Yesu, gikwate gisuule kasasiro. Kati ono omukyala kyalina okukola ez'engatto, azikwate taddamu kuzambala. Ensobi egenda okubeerawo kuddamu kuziteekamu kigere kye bw'ati, talina kuddamu kuzambala. Bw'obulwangako olugoye oba ekintu kyonna, ne we kiba kikoofiira, ekintu kyonna ekikwatagana n'omubiri gwo mukwano, oba lugoye oba ki, mukwano gwange, bwe kibuulanga ddamu n'okiraba tokikozesa, kisabire kisuule. Oba kyetaaga kutambuza bigere nga tokyayire nga totambuza bigere, ne sitokisi bazibba, mwabambala sitokisi, ajja kujja beppeyayo eya sitokisi agitwale. Wabula munsabire namukadde ayozezza engatto zange mabega, amazzi n'agatwala mu kiyigo, n'akategera kati nti amazzi gemusanze nago mu kabaketi ng'avayo nga ku kigo kyange ava kwoza ngatto zino, kuba engatto we zibadde si we nzisanze, kati zino ziraga mbisi. Kontrakiti inaatera okuggwako, nika yange yabula, sigirabanga mpaka na kati. Munsabire. Uganda tutenda nti tuyina abalogo, naye ensi z'Abawarabu zirimu amalogo. Nina lwe nakakasa nti ensi z'Abawarabu zirimu amalogo. Waliwo omwana muwala yali Saudi 2023. Omukyalo ono twasinkana ku TikTok, najja nga ayagala tusabeko ffenna. Naŋŋamba okuva bwe nayingira mu nnyumba eno, ebintu byatandikira mu kirooto. Naloota nga waliwo omukyala afubutuka mu toyireeti, nti yaloota omukyala ng'ava mu
toilet najja gyali n'amugamba otumazeeko emirembe otuyiira nnyo amazzi buli lunaku naye tugenda kulemesa wano togenda kubeerawo tetukwagala kubanga otumazeeko emirembe omwana n'akituwala nti kirabika kirooto ebintu ne bitandika okwapeningawo mu buliwo naye nga kyatandikira mu kirooto. You people pay attention ku birooto bye muloota. Agamba nti baatandika okubanga bwe bamulekawo ewaka wabeerawo omuntu amuyita naye nga bonna bakama be bafulumye n'abaana nga tewali muntu yenna nga bafulumye naye waliwo omuntu eyamuyitanga erinnya lye waliwo ewaka mu compound ebimuli byafukiriranga bannange kyembagamba eno true story. Omukyalo n'agamba nti wanudde baali bafulumye bonna ng'ali mu kufukirira bimuli n'awulira omuntu amuyita mu ddoboozi ery'omuntu w'ewaka nti n'atambula yayitaba n'atambula n'agenda mu nnyumba alaba omuntu amuyise n'atambulatambula n'ayitayita ennyumba yonna nga temuli muntu alimu ng'ewaka aliwo ogwo omu n'agamba nti ekintu ekyo tekyakoma era buli we baafulumanga omuntu ono yampitanga naye nga mu kaseera kaafukiriramu ebimuli. Wanudde abaafukirira ebimuli n'alaba omusajja ng'ali mu kkanzu njeru nti ng'asala bw'ati n'abulirayo naye teyalaba wa bwe yafubutukira teyalaba wa we yabulira naye yalaba bulabe muntu ng'asala mu kkanzu enjeru n'atuuka n'abula n'ataddamu kumulaba. Ne tusaba twasaba ne tusiiba naye nga lwe tusaba nkugambye nga byeyongera ne mugamba nkubuulire kati babyeyongedde kitegeeza nti omuliro biguwulira naye tetulina ku stoppinga tusigale nga tusaba twasaba ne tuyingira mu kusiiba. Agamba lunaku lumu yali yeebase ku buliri nga yeebase ku buliri naye tamanyi ani yamusitula ku buliri yagenda okkeera nga baamusindise wansi mu kitanda. Emmwe ebintu bibeerayo nga bya real nga baamusindise wansi mu kitanda eyabadde waggulu ku kitanda. Lunaku lumu ne bagenda ne bakyala guno omujinni we baddanga nga nawe oba buli we bagendanga nga gubeerawo baagenda ne bakyala balina pate gye bazaala omukyala boosi w'omukyala ne bagenda okukyala naye agamba yaŋŋamba nti yali atudde mu ntebe nga munagenda okukyala bintu bya mikolo kati mbw aba atudde mu ntebe we yali atudde waliwo omukyala eyajja n'atuula mu ntebe n'amufeesingamu bw'ati nti n'amutunuulira naye nga talina kigambo kyonna kyanyega n'amutunuulira naye agamba omukyala ono amagenda ge mu kujja yamulaba era najja n'atuula naye bwe yali agenda teyalaba yagenda atya wabula yalaba bulabi ng'omukyala abulidde w'abadde atudde mu ntebe ng'omukyala abuze bubuzi. Bannange twasaba bambi mukazi wattu Mukama n'ayamba omukyala we baali bamuyita Scovia naye ebintu bya ddala Mukama waakuwa ennyumba nga nnungi. Bana ebintu bino biringanga Uganda nga bw'ogiraba nti Uganda tulinamu abasamize tulinamu n'abatali basamize nga baddiini nnyo kati ne mu nsi gye tutambulira tulinamu bannaddiini ennyo ate ne tubeeramu n'abo abasamize. Ate Uganda tulinamu abantu nga si musamize oba oliawo ye nga ye nti alina essabo naye bano abanoonya obugagga agenda n'aleeta omujiini gwe ne gubeera ewaka. So Uganda ng'ebintu ebitambula just nti ne mu nsi gy'otambulira is like that oba America oba wa yonna Mukama wakuyamba n'ofuna famire nga bantu ba Katonda oyise engalo mu maaso. Oyo omuntu eyagenda ng'anoonya bugagga n'aleeta omujiini gwe alina ogusaddaakira. That's why nti abaana bafa ebintu ebitategeerekeka ne balwala ne baggwamu omusaayi ne bafuna ebintu ebibeebakako ng'oba oliawo tebiva Uganda nga biva mu nnyumba omwo nga buli wekikwebakako omukisa gugenda
ne bakunyunyuntako buli kakisa k'olina ne bakatwala bo ne beeyongera okugaggawala ebintu gyebiri bya ddala naye nga kankome wano eno bamikwano naye nga just know nti ebintu gyebiri spiritual world is real bw'oba okkiririza mu katonda okugenda buziba agenda kutaasa kale mukama bankuumire nnyo mubadde balabi balungi wona wona woosinzire okuba nti olaba vidiyo zange musule bulungi musibe bulungi mweraba